Ono Divine ow'emyaka 11 ali mu kagaali k'abalema atawaanyizibwa ekirwadde ky'olukuzi oba spina bifida deformity. Divine talina kyasobola kwekwesa nga ye oba ng'abaana abalala bonna ng'ono buli kimu ayimiriddewo ku maama we. My name is Atore Divine Angel. I always wanted to start walking like other regular people. And there's a day when I went to the village. My cousins laughed at me because I put on Pampers. But I wanted to try to explain to them, but I couldn't. I was feeling like crying, but there are some who comforted me. Oluvannyuma lw'okugezaako ku bujjanjabi wano mu Uganda ne bugaana, bano essubi lyokka lye byasigaza lya kulongoosebwa mu ggwanga lya Amerika. Abasawo bagezezaako kye basobola wano mu Uganda naye waliwo ebigenze nga biyitirira ebi Uganda etasobola kukola. Kati kyeva tufaayo nnyo okulaba nti tufuna amalwaliro mu mawanga agakuzeemu nti no batuyambe. Kati twawandiikako India, twawandiikako ne Canada, twawandiikako ne USA, America. Kati tufunye abatukiriza okutukolako mu America. Bano kati basaamuzira kisa yenna gy'ali abadduukire basobole okutaasa obulamu bw'omwana waabwe. Ssente obukadde 67 ze zeetaagisibwa okutwalibwa ebweru okulongoosa Divine. Nsaba nnyo n'obuwemboofu obw'amaanyi mu bantu banange singa basobola okutusondera ssente ezo okulaba nti tozifuna ne tugenda mu Amerika ne bagezaako okujanjaba ku Divine, embeera ze n'obulamu bwo ne bukyukamu n'ayeyagala ng'abaana abalala. Mwebale nnyo, Katonda akuume. Oyo yenna alina obuyambi, yogera ne maama w'omwana ono Peace Kuukiriza ku nnamba z'essimu zino: 077831949 oba 07047735758. Nziddamu 077831949 oba 07047735758.